Abasirikale okuva mu bintu bya Masaka West 12 bafumiziddwa mu kutendeka okwabaddemu nga beetekera akalulu ka 2006. Abasirikale bafumiziddwa atwala poliisi mu bintu bino Ochieng Peter nga luwa munamye ku mbaka president Essembabule Faizo Sserwajje. Ochieng ategeeza nti bafulumiza abasirikale bonna ekigendererwa eky'okwetegera akalulu ka 2006 okubeera ak'emirembe. All over the country. It is not only in Masaka West. Our neighboring region of Masaka East are doing the same. All the regions are having training. And you know, training is important. Training means they are shaping, capacity building. They shape you to do the work right. Particularly for this. Ategeeza nti kituufu nga poliisi wabaddewo ebitatambula bulungi wabula ku mulundi guno bagenda kumala obuzibu bwonna obuze bw'obaawo mu kulonda. This time we don't want any excuse. We've done this training, one, to prepare the men for the forthcoming election. Two, this training is also to instill discipline in the men. There's no institution that succeeds without discipline. A disciplined soldier will act professionally. Asibye omuduumizi wa poliisi mu ggwanga abasibye akagabo okuleeta enteekateeka eno. For this initiative, the training is to prepare the men, their readiness to handle the forthcoming election. Yaladi Sserwajje ategeeza nga bali beetegefu okwanganga era yonna nayagala okutabangula emirembe mu kalulu n'asaba abantu bakulembeze empisa. Njagala kusaba poliisi n'abantu baffe mwenna mukwataganire wamu mukolere wamu nga ttiimu kubanga poliisi eriwo okuweereza bannayuganda ate eriwo okubakuuma n'ebintu byabwe. So banakulaba ng'ogezaako okuleeta kajegalalo ng'ate kalina gwe kafiiriza oluusi okubba ebintu by'abantu, poliisi ejja kukozesaamu akagambo ako force ng'era RPC bw'agambye. Tujja kuteekamu force naye force teyeetaagisa singa tuba tukoledde wamu nga ttiimu abantu ne poliisi. Kyokora tulina enkola eyo ya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo Masaka West Nairobi Flasa asabye abantu nti okulonda okujja kuleme kubawula ate bakolagane bulungi. Obululu buno bubeerawo ate bugenda kuvaawo ate ffe abantu tusigalewo. N'ekirala nti bw'olaba omupoliisi ng'ali mu uniform mbasaba tuli bantu ate tuli professional. Si omupoliisi nti gw'olaba nti aleese lutalo. Yensonga lwaki bateekawo departments zino eza poliisi n'omuntu wa bulijjo nti wobanga olina obuzibu oba abantu bonna wootidde tuukirira ati poliisi n'omuntu wa bulijjo agenda kuyambako okutuuka ku ki mu ofiisi gye weetaaga era ofune obwenkanya instead of okutwalira amateeka mu ngalo. Abakulembeze n'abantu abalala basabye poliisi okulaba ng'ekwasisa amateeka enjuyi zonna nga tewali kyekubira. So ntwala okukubiriza abalonzi abawagizi abawagira bakandidate abeesimbyewo okutwala embeera ey'obukkakkamu obutasoomooza poliisi okutwala engeri y'okulonda nga ya mirembe tusobole okumaliriza okulonda okulungi. Kirala kyanjo basaba era nga abakulu ba poliisi bwe baba nga bagikwatisa mu mbeera n'ebiri ebiina ebirala nabyo babiteekemu baleme kubeera nga babeera ku sayidi emu. Tugeze nti embeera ng'eyo ey'okukakkanya obujagalo basuubira nti ffeffeka ab'oludda oluvuganya ffe tuyinza okukola obujagalalo bakkirize nti ne bannaffe nabo basobola obukola naye ekireetera ekyo nti ffe batuteekako pressure w'amaanyi embeera ezo ne zijja oba ne batukwatisaako eryanyi eryanani tubasaba naffe baba bazze ku sayidi yaffe bateekewo eryanyi eritali lya maanyi nnyo. Obweraliikirivu bwange bwe buli nti abasirikale bano bafunye training naye ekibi kiri kimu nti training gye bafunye wano si gye bagenda okutwala mu field. Bajja kutuuka mu field buli omu ajja kukola bibye. Ekisooka bambi nabo bantu nga ffe era ajja kufuna omuntu amunyiga kintu kidogo anye nti njagala onkolere kino osiŋŋane nga kyakoze naye bwe kiba nti ekigenda okubeera mu field nga kyekino kye basomye wano tujja bwebaza Katonda. Kintunuwa yakusakidde gulu ku Bukedde TV. Ekikolebwa ekyo komanda akuŋŋaanya abasirikale be